Akyegana nti si aseketerera banne. Era yakirimu. Noli yamugambye nti owai Nankabirwa gwa wanimba. Iye. Mulwatu. Beyanise. Ruth Nankabirwa. Mwana muto mu bintu bino. Mutu. Abivemu. Aleka kunoonyeza mu lutalo lwaffe bya bugagga bwe. Ate tulaba kati noli bwe yamuswazizza nti gwe waŋŋamba ekitegeeza nti abadde awo ng'aseketerera banne. Saabagamba ko wano ti abo be batubuzizza embiibya. Bagala natulikola bana yakyuka yagira bwati stupid oli muntu wa kikaaki baleke kudda muzeeyi bamuzanyisanga abo abaana banoonya bifo aganje bamuwe ekifo naye ate atwonoonera revolution. Ayonoona system yonna agyonoona. Nze njagala okubuulira nti oyo Nankabirwa olunaku twayingira mu nsiko lwe yali alinnya bbaasi okuva ekibuga agenda asome senior wano e Kampala. Olwo oba oddidde olukiiko olukulu olw'eggwanga n'oluteeka ku luwempe ensi itandika okulugira ki? Okuluweyinga. Kaakati yabadde awozesa aluwa. Yatusobodde naffe. Opondo omugambye aleeta obujulizi. Prime Minister aleeta obujulizi. Gundi naye aleeta obujulizi. Awo nga muli kwani. Kaakati bw'omala okumutulugunya bw'otyo. Ensi bw'etaaninga against you n'emuloota n'emuleeta. Ogenda kuddawo. Kubanga sigwe kyagamba nti asimwagala nti olukiwedde. Ono mubaka wa Parliament ye mulonda mu bacandidates abazze n'oleeta Nankabirwa atali mulonzi kati ku byoteesaako akuteeseze ku balonzi. Naye kati eno gye mbitegeerera nti mukazi musekeetereze. Kaakati ekijjako lwakuba nti Katonda yamukuba busu naye ekifo ky'obwa sipiika abadde akikolerera ng'akyagala. Bwe tuba nga tuli wansi wa demokurasi mu abo abawambibwa n'abantu ba Buganda mwebali bandibanga bwe basinga n'obungi. Ate bwe tugamba nga tutunuulira olutalo lwasiiramira mu Buganda era bwe basinga okufa ennyo n'okufiirwa ennyo nga seeke sinaba kugituukako singa twabadde kumpi nga wabaddewo ensisinkagano naale badde ntegeeza His Excellency the President abantu be buli omu amuyite lulwe. Akagambo Prime Minister ke yayogedde gwe wakawulidde naga nti yansooza ne Prime Minister yaliwo natwebuza balinga bwana buto kakati oli kyaga nti ama Prime Minister yakusooza atya tya speaker mu lukiiko muntu mukulu nnyo era wakitiibwa siyinza kwogera bintu ng'ebyo wano. Bali bowalampa kati gwe tugamba okubafuula muvandimwe simanyi muvandimwe babani bwandimwe oba okijjeewa era mubaki kale ne baba nga awo kwenda kumene baga nti bamwegaanyi nti tumuyise omunnalwanda ye ayagala tumuyite ki tulage originalite y'abavandime. Waliwo ka episode ke twakolako wano wamu naawe nga twogera ku nsonga y'ono omwami gwe bayita Gashombe ebintu bigenda bimu bijji bamugamba Haji Mwesonyi wamu ne famire ye wagafunye kagamba wabiwulire ko abirabyeko babimbulire bubuuliziisa ababuulire na Gasomeko olina nga nti waliwo abannalwanda ab'e Masaka abamugambye nti sigwe mukulembeze waffe tetukulondanga era ebyo byoliko oli ku bibyo gwayagala kutwonoonera bulamu na butuuze bwaffe. Bali bowalampa kati gwe tugamba okubafuula muvandimwe simanyi muvandimwe babani bwandimwe oba okijjeewa era mubaki kale ne baba nga awo kwenda kumene baga nti bamwegaanyi nga bamugamba waaye Haji ebintu waaye Gashumba komaawo kale bba
kale nno nakyo kiri gyali okutunulya byeyali agenzeemu kubanga tumuteekedeteekedde ebintu bingi naye bwetugezezzaako nga tutuuse wakati waabyo ensi etandise obitegeera kubanga luli yali yakatandika nga kirabika n'okubuguma nga n'okuwagawaga natuuka notuga nti agenda tuwaabira ye omuzaawo awaabira effe be yasanga ku nsi nti tumuyise omunnalwanda ye ayagala tumuyite ki tulage originalite y'abavandime byeruwa era bona oyogeranga abavandime nga tuga nti kino kubanga bwetwogera ku Ghana tujogerako nga Ghana bweojogerako nga Gold Coast era ensi ebeera yenki yemu kakataji Ssaabasajja Kabaka yasiimye ate n'atwagaliza ennungi tuziyitemu bulungi lwaki Ssaabasajja Kabaka kigambo kyayogera ebanga oda Kabaka tasaba alagira buki alagira bulagizi era babanga wetegereza nemabega eri yatekangamu nga timbasaba kusaba nti Kabaka tasaba alagira buki bulagizi kuba ku kino kinkirese yagambye n'okugamba nti avumirira gavumenti ewamba abantu baayo yavuddemu omwasi ogw'amaanyi ekyo kubanga bwe tubanga tuli wansi wa demokrasi mwaba abawambibwa n'abantu ba Buganda mwebali bandibanga bebasinga n'obungi ate bwe tugamba nga tutunuulira olutalo lwasiiramira mu Buganda era be basinga okufa ennyo n'okufiirwa ennyo obiraba kaakati ate bwe tuddamu ebyo olwanga bwowangula toluma baga tomega n'ogira ki n'oluma kale no gavumenti abantu abo abagenda bawambawamba abantu abalala bajja kuwambibwamu olw'obutasasulwa nga bannaabo babalyazaamaanyizza abalala kaakati ebintu byonna vulugu n'olowooza nti buli gwe bawamba bamuwamba lwa byabufuzi ekitali kituufu nga tuwumbawumba okumaliriza mukoti buhabulwa yayiseeko Jacob Oulanya awamu ne Kadaga bawayeemu balabe ani ava mu ddiira ani asigala mu ddiira ate on top of that President Museveni mwennyini byamala obbayita Oulanya n'agamba Kadaga nkoze kino na kino ne Kadaga n'agamba Oulanya abadde akola kino na kino bagana okukanya ko ye n'abagamba Seeka egenda okusalawo olwose kigenda okuva mu eyo Seeka nga Seeka sinaba kugituukako singa twabadde kumpi nga wabaddewo ensisinkagano naale badde ntegeeza His Excellency the President abantu be buli omu amuyite lulwe alime bayita mu kavuyo yes banyonyolegane ng'oli awandiika enkeera ayita omulala banyonyolegane akagambo Prime Minister ke yayogedde gwe wakawulidde naga nti yansooza ne Prime Minister yaliwo natwetebuza balinga bwana buto kakati oli kyaga nti ama Prime Minister yagamba kusooza atya Speaker mu lukiiko omuntu mukulu nnyo era wakitiibwa siyinza kwogera bintu ng'ebyo wano okategedde olwo oba oddidde olukiiko olukulu olw'eggwanga n'oluteeka ku luwempe ensi tandika okulugira ki okuluweyinga
kakati bw'otunula yagenza akuba amasimu President Museveni gundi onamuga nti nze naye nkoye famire yo ajikankusale kimi yagenze n'agamba Kadaga yagambye Fono Opondo yagambye Kadaga atuyisaamu nnyo amaaso ffe bannaseeke n'akwata essimu n'akubira Opondo 30 minutes n'abanyumya kodanya Prime Minister mu lukiiko ono yagamba bw'ati tatwagala nakula prime kati nebuuza President Museveni okubuuza nti wama Kadaga yakugamba atya ekyo kugamba twewuunya nti ensi yaffe etandise okudobonkana ekibuzo kyadde kikyamu olwo ensisinkagano yali badde 1-on-1 nona nga tebakuŋŋaanyiza kaakati yabadde awozesa aluwa yatusobodde naffe Opondo omugambye aleeta obujulizi Prime Minister aleeta obujulizi gundi naye aleeta obujulizi awo nga muli kwani yabatabudde nanti nabo anti eno odegamba nti ensobi eyakayisizza bino ono yabikutte bubi yaliyise sipiika we ne boogera n'ayita sipiika we owokubiri ne bagira ki ne boogera onfuna yali badde amala okujjajinga kubanga ebitambula alaba naye abiraba so singa nti abyebuuza bwebuuza oba tekyalina bamuwabula nga mmwe baaje basajja kyatuswaziza nnyo ffe bannayuganda nasanyukidde nnyo okwanukula kwa Prime Minister kwabadde so genuine nabagamba tetujja biteeka tetujja byogereramu sijja kubaako kyenjigala speaker wamaanyi mukulu nnyo kaakati bw'omala okumutulugunya bw'otyo ensi bw'etaaninga against you nemuloota nemuleeta ogenda kuddawa kubanga sigwe kyagamba nti asimwagala nti olukiwedde ono mubaka wa palamenti yemulonda mu bacandidates abazze noleeta Nankabirwa atali mulonzi kati ku byoteesaako akuteeseze ku balonzi Nankabirwa namwewunyiza yagambye twatula mu lukiiko ne tukola agreement bagiwandiika wa baleke kudda muzeeyi bamuzanyisanga abo abaana banoonya bifo aganje bamuwe ekifo naye ate atwonoonera revolution ayonona system yamjema yonna ajonoona nze njagala okubuulira nti oyo Nankabirwa olunaku twayingira mu nsiko lwe yali nnya bbaasi okuva ekibuga agenda asome senior wano e Kampala Ruth Nankabirwa mwana mutombo bintu bino mutu abivemu aleka kunoonyeza mu lutalo lwaffe bya bugagga bwe ate tulaba akati n'oli bwe yamuswazizza nti go waŋŋamba ekitegeeza nti abaddeawo ng'asekeeterera banne saabagamba ko wano tyabo be batubuzizza embiibya bagala natulikola baana yakyuka yagira bwati stupid oli muntu wa kikaaki yewunyisa ensi akyegaana nti si yasekeeterera banne era yakirimu noli yamugambye nti owai Nankabirwa gwe wannimba iye mu lwatu beyanise awe ŋŋambye kati ze ŋŋanze kinoomu awe ŋŋambira nti waliwo embeera etali nnungi ebyo ebintu olukiiko balutee lutambule mu ntambula yalwo hajja olowooza ekintu kino Bobi Wine yenga omuntu ayogeza abantu abagezi ebyekisiru bye tumanyi nti no bagezi kwa singa si Bobi mu ndowooza yange twalize mwene embeera kwa tugambe ne Bobi ayingidde mukana akalunga agamba nti abanuupu mulabanga ddala Kadaga bamwaka nkugambye ndeka kugamba nti buli kimu onookiwangula kizibu ne Katonda naye alaba naye yeyanise Nankabirwa ku lufampeni netulaga nti si oyo yekka abadde basekeetererwa nze nenda bagamba nti mwaba abatomeza muzeeyi ku lwange noyo mukazi mwali so nga nange nayimuka okgenda ewaabwe ekibuga nga balwanagana
ne Siraaje Nkugwa eyali chairman wa Kiboga. Olukiiko twalukuba Bukomero. Twagenda okubawo nga bagattaganye era bonna ne balondebwa. Mwafuna? Naye kati eno gye mbitegeerera nti mukazi musekeetereze. Kaakati ekijjako lwakuba nti Katonda yamukuba busu. Naye ekifo ky'obwa sipiika abadde akikolerera nga akyagala. Era senga naye yayiseemu wali mulabye mu abo. Ate teyali badde woolanya. Haji nga tumaliriza. Singa omukyala gwe bayita alitwala Rebecca Kadaga. Bamusuula singa seeke siga bagenda musuula singa seeke musuula ayinza okujja nga independent. Anti nkugambye seeke si eronda ba speaker nekubaganya birowoozo. Buli oyingira mu kisenge kya speaker kya parliament baba automatically you become a candidate and you become legislature yabagenda okuteesa. N'olabanga Nankabirwa ayogera n'ebikunkumula eggulu. Nate China formula. Talina n'omulukiiko tajja kubeeramu. Anoonya. Talina tajja kubeerayo. Baba mulimbye nti tujja kuwoolanya. Bikoma wano nga bayingira. Naye eri munda musi. Taliyo. Kakati abawadde obukadde bw'essente mu kalulu. Be bavuddeyo nga bawanguddwa. Wali olabye abaddayo abazibanja. Haji obakita Nankabirwa mugenzi. Tutuyite mugenzi abamufu. Sijja gamba nti nomufu wanki ogere ntya. Kati atulabyeko. Nguli. Mukale eyali Nankabirwa kati nguli parliament MP. Nguli MP. Ne kakati mbana abagenda okulonda taliimu. So nguli. Kakati olwo si yali baddawaga president. Okumukozesa ensobi yagenda okubeera n'abantu bano. President alabye bambe muzeeyi. Bakuba akalaaca. Lwaki yesiba ku munne? Amwesonyo. Kakati naye Museveni yakitunuulire. Obanga emyaka 35 naye ng'akyesimbyewo waali. Lwaki owa ttaamu 2 yakanula ebikya? Amukakanyaza ensingo. Abiku bakazi ng'abo basitaani abo. Balusufa abo. Balusufa. Nze nkugambe Kasaya mujjeyo n'agamba nti wannemba. Ensi n'egwa eddalu. Omukazi bw'abadde bw'ati yabadde asekeeterera banne. Bamwanisa. Kubanga sokola bezikale kuba si ye era nze ne musuubiza kubanga ajja kuyitamu. Kakati ye bwe yaga nti ajja kuyitira ku 9 nga teyajja. Egamba wefe tujja kwa 120 naye ajja kulya by 90%. Akasajja kamukubya olubugo. Wali. Ate wali. Kakati nabire kyovula nti yakulimba. Kwegamba abantu bajjuke there is tomorrow everything they are doing. Enchawe. Haji mukauko nako olwaleero naffe mutukuze tukumana nako olwaleero kuba nti naffe twewuunya biki ebiri mu nsi yaffe Uganda. Lwaki President Museveni bamuzanyira bamufudde kadingiti. Haji bayo ku magezi ateese nga bano be basensa kubanga ye mulamuzi. Nankabirwa gundi oli Opono omulalani ababadde abawo obujulizi abadde Opono Opondo kubaddeko Prime Minister kubaddeko Tibuhaburwa mwennyini yo ye mulamuzi obadde Olanya obadde Kadaga. Kakati ababiri bano bawosanganya. President ye mulamuzi. Kakati bano bafuuse baseesa okusegera mu kooti be bawabuuzi ba kooti kigamba beke neenya ne bawa ensala kyali baddewo ekiti naye yo nti kimuganda kuwa nsala ye ayina byabajjamu nga bwe walaba okululu baali basala omusango wa Bob bagamba oli omukyalo oyo kisaakye nti tulabi ku byowandiise bikwatagana n'ebyaffe tulukyusaamu waffe naawamu n'ajeema. Sacho mwa credit. Kikaki.
ye yagamba bali batya omuntu mu credit yagamba Winyodolo yali badde akola bwati oli wagaddeeta mbate muyogere sibula batulaba bawuliriza bannaffe ate balabye bannaffe eyo embeera gye tutambuliramu eno gye twagala okubawaako ebirowoozo ate ntuwa ne bannayuganda bannaffe nga tubawa amagezi nti wakino tekyalitambudde bwe kiti era nenjagala okwebaza nnyo Prime Minister olw'omulimu gwe yakoze obutasonsogola nakusesebbula mukozi we kakati ng'omaze okumwogerako ebyo ng'ate agenda kutuula naye mu Parliament bayise amateeka bwokira bwoti ekyo yes ebyo byali badde nga bigaa nti enkya tugenda naye guno omwezi gwakusatu tugenda mu gwakuna tugumaleko n'ogwokutaano tutuuke nga ennaku z'omwezi ameka 2 naye ng'akyakubiriza enkiiko okumalayo seddo bwekwanana naye guwayise ekinyaŋŋalika Uganda zaabu kale nno njagala okukubiriza muto wange Olanya mwanyinaze Kadaaga nagamba mwenna muddeyo mwewongeere Katonda obukulembeze buli mu mikono gya Katonda yabugaba era yabujjulula teri akyusa oyo gwaba awadde ate teri oyo awa gwabajjeeko byonna biri wakati we bwagamba nti kibe nti kyekyo bwagamba nti ensimbi zikolemye okulabirira zino bwagamba nti obuyinza obukozeseza bubi kino era ekyo bikigenda kiba kigize eki kigenze kakati nogwe mbamulajanira Katonda oyo ajja tulondera kaani anaabeera omutuufu kale no n'olwekyo temwereega bikya temwogera bigambo biyitira kubanga temujja kumala okubyogera oddukire Tanzania nyojja kumala okubyogera ate osigale nga tuli bumu wano mu Uganda kale okusigalawo kwaffe kusigale nga kwa lubeerera nammwe abali olyoma bannammwe nammwe Katonda akugambe nti ekipimo kyopimiramu banno naawe bali kupimira Katonda abampera omukisa yoyo Haj Nadduli senior bannaffe atusiibuddeko nnyo era twanza tuyanzeege mwenna mwebale kutwagala tusemira ddala okubaawo kwammwe kwe kubaawo kwaffe we are because you are you are because we are kuba singa Haji tebaliiwaawo tetwali baddewo era ekibanda ekyo tukijjiza omukama n'omusaamu agamba inshallah akumata 10 na mpeera mwenna waliwo omukwano gwaffe Haji bamuyita Salamba Musota ali mu Austria akwagala nnyo bamuyita tuva ku mpoto tumwoge bamuyita Salamba Musota ge mannya ge era neewuunya kyava kuki abaganda mutuva amanya mwamutalanga n'omuyita Salamba Musota abo baliko oludda lunagambako bali ndi mugendeeko mukyalo eyo Izo wange neta Salamba Musota akakati bwakulumbagana nga gwa mutomba agamanyi anti era gajja gayina ennono Salamba Musota akumata 10 na mpeera mubere bulungi ate jalla